Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Usatu mayuge oba muwulirayo nakalanga omwala eyo gyetuli tegeera enkumbi eri kunyooka oba eri kaaba tukozesa ekyo ekigambo ekituufu. Enkumbi ekaaba, enkumbi eri mu kunyooka, tuli nakalanga tukazana na bidi. So omuntu yenna osobola okulima watermelon singa oba okyewadde. Eno nno tusiibye eno ennimiro ogenda kubanga ogiraba. Tusimbye eka namba eka emu n'ekitundu era obulimi ogenda kubanga obulaba oba twagala kulagako tegeere nti nno omulimu sigubadde mwangu, tegubadde mwangu, gubadde gwa kukaluba, kwewaayo kasana kookya tutema era si nyangu esente okuginoonya si ya muzannyo munaye. Okay, tubaye tuli kulaga ensima ey'ebinnya nga obadde olaba nga tambula era kamera yaffe bwekulaze ensima ey'ebinnya wenno oli okubanga otulaba tuli mu watermelon tusimbye eka emu n'ekitundu nga bwoli okubanga genda laba obulime tusiibye ndwanise ku makya so bidi ebaddewo nga bwoli okubanga okitegeera. So tujja kulaga enteekateeka ye
kusimbamu watermelon tukulage watermelon bisikirize nga bolabera ennyaanya. Watermelon teyagala bikonkokonko, eyagala ettaka nga terikuuma mazzi. Tugeze mmwe abalina ettaka ery'ebisenyi okusoli ebitobazi gwoba tosobola kubanga okolaki olima watermelon eno. N'olwensonga eyo ffe tukozeseza fuuti 3x3. Lwaki? Tetwagala watermelon yaffe eno egatte, kwegamba ekwate. Olima ogenda kubulaba era tugenda kubanga tubukulaga. Omuntu yenna yandibadde osobola okulima watermelon kubanga gwe gumu ku mulimu gwolaba omwangu gwosobola okubanga okola. Nakedde eno nadde nfunye n'akisidenti ejjinja we bayita kwamba koti naye ng'ekitweta ki tujje tukole omulimu guno eno utambule gugwe omulimu gwa Saala ky'omuhendo madamu Saala. So bulime obulaba ennimiro yino ewedde obulime nga bwolaba mu mbeera efaananako bwetyo. So gwenno omulabi waffe omulungi tugenda kulambuzaawo ku nnimiro babebi sooke mu ddeeri. Yes, tugenda kulambuza ku nnimiro ngenda kulagako tiimu emu abamu bavuddewo naye ngenda kulaga ku muzeeyi wange gwe tukoze naye abe nga asobola okuba nga naye omulaba okubanza abadde alabika nga ntema nembadde ndi kulaga. So mu bbanga tono nnyo tugenda kulaga vidiyo ensima watermelon era nga bw'oli okubanga olaba sijja kulaga kampuni kubanga ojja kulaba mu kampuni sina kampuni gye marketinga naye bw'onajja bw'ojeni box osobola okulaba ndowooza kambikeko bwe nti wano kijja kuba kinkola bulungi kiva kirabika kati. Yes, lwaki nkoze ekyo saagala ogende omupozi ngoze mwini box sina gwe ngenda kubira kalango wali kubanga buli omu osobola okulima kiri naye bw'onajja mwini box tujja kuba kusobola okulaga ekika kye tulimye. Wali tulimye watermelon mu myezi 2.5 tugenda kuba tulaba ku ssente nga tuzikwatako ate nga tugenda kubanga oteekamu nnyo kwegamba ng'ennyaanya bw'oziraba mu mbeera efaanako bwetyo. So mu vidiyo namba 2 gy'olaba ojjalaba ennimiro yaffe ogirabe ng'evuddeyo kubano tubadde tuva simba tusimbi nga bw'olabye era olaba n'obulamu. So nesaani abadde alwana nga ataaga projekiti yenna egende mu maaso oba omulimu gwogere mu maaso nayagala apange akisidenti apange okufa naye Katonda olw'okuba abeera mulungi abeera mulamu ebiseera byonna. So bwekityo bwe kiri. Ndowooza gwe atulabye ne madamu Saala nga bw'olabye omulimu guwedde. Tusabe Katonda yekka kubanga atuwa ebibala ebirungi n'okubanga atuwa ssente. Tumanyi tuli bawanguzi n'okukirawo. Ngenda balagako muzeeyi wange abamu gwe nkoze naye ne ttiimu endala naye lwakuba ngenda balaga muzeeyi ttiimu endala evuddewo ndowooza so mu mbeera efaananako bwetyo. Oyo nno ye muzeeyi waffe gwe tukoze naye n'abalala ndowooza mbaka gwandi mbadde mbalaba nga batudde mbadde muli kubanga mubalaba. So ennimiro bwetyo bwetambudde mu mbeera efaanako bwetyo. So mulimu gutambudde ebyo byonna gy'olaba nno bulime nno busimbire ddala. Ennimiro egenda n'etambula nga bw'oli okubanga olaba nze nno kati ndi kweddirayo kati tulinze Mukama ye kufukirira okubanga atuwa twetaaga nkuba yokka mu mbeera efaananako bwetyo. Muzeeyi webale kola tubadde ne muzeeyi n'awulira nga ayabise n'agamba kanemereko tumalirize omulimu guno eno tube nga tusobola okuba nga tugugusa. So tugugusiza ne ttiimu endala ttiimu tubaye ne ttiimu naye baaba ekoze bambi twagala okuba nga nabo tubebaza kubanga mukozeeko wamu naffe. Bw'osubscribinga ku channel yaffe era nolayikinga kiba kitegeeza nti otaddemu ekitiibwa nga Farm Business Uganda. Oli kulaba ndowooza wano wonna we tusimbye bw'oli okuba nga oli kyetegereza
mbagesiga ababulira kika kya meloni kye tusimbye kubanga twajagenda agula ekyo. So bw'ojja mwini box si mu comment, mwini box mba nja kuteerayo. Bw'ojja mwini box ekemu n'ekitundu oli kubanga olaba Madam Sara yatuwa project mu district y'e Mayuge, yali atuwadde ekyegeegwa naye n'agamba nti engeri gyerina project eno ya watermelon yatwali project eya kasooli, n'agamba kasamba nga nina project eno eya watermelon kansuke nziguse eno. So ekemu n'ekitundu nga bw'oli okubanga ogiraba tusibye Mayuge. Saani yali yabadde apanze wakiragaye nti bano kabafiire mu gundi mu nziso. Katonda n'atuyamba era tumaliriza bulungi. Gweno mwe bafa business Uganda, ebyaffe si bigambo era ntera okugamba abantu abamu abatuwa project nti bw'otuwa ssente nga farm business beera mukakkamu, kubanga nze sobola kulya ssente ya muntu singa aba asazeewo kubanga akolagana nange. So nga bw'oli okulaba bulimi obwo eka emu n'ekitundu ya watermelon. Ebimu bye nsobola okumenyerako, mbadde njagala kuwa vidiyo eyo okusomesa watermelon naye mbadde mbikubuuliddeko nti okunoonya ettaka eddungi n'onoonya amagezi. Watermelon eno emala emyezi 2.5 kwesatu gwoba ovudde mu kaki oba ovudde mu katale. Kitegeeza nti opangisiza ttaka myezi 6, myezi gy'omukaaga omukaaga gugenda ogwangala nti kyolimyemu n'esizoni nga 3 mu ne 2 sorry. So okuteekamu ebijanjaalo nga watermelon zivuddemu n'olya tugeze n'otunda ebibisi oba oli kubanga okitegeera mu mbeera efaanako. So nakulambuza ku nnimiro nene nga wali wembadde otandikidde weetandikira katuli kubanga tambulako bengo osobola okubanga ogiraba engeri gye tukozeemu gwenno wali waffe owa farm business Uganda. Logo ya kitooke na mutwe gwa nte ntera bagamba nti ebyaffe si bya kwogera bwogezi era wemba siikola ekintu nga sente zireke. Lwaki kugamba bwe ntyo? Kubanga kyetwewala bwe bubbi n'obunanfuusi n'obufere oba n'obuyaayi. So eno y'ennimiro gy'olaba eya watermelon. Kugambye nti bw'ofuna ettaka eddungi, ekirala nti waliwo ettaka erimu eriboola watermelon. Ekyo nno kitera okubeera ku bantu abasinga oba ku balimi oba abalunzi abasinga oli kubanga okitegeera asimba busimbi. So kinyuma n'osooka n'okebera ettaka notegeera nti meloni eno kwojja gisimbako kubanga ogyegombye osanze neyibawo agisimbye meloni efuna kiralu ate tuve ne mu kukyamuukiriza. waliwo gwe nali ndaba nga nendaba vidiyo gyakola naye nga vidiyo ejjudde kukyamusa. Nagenza okumaliriza kyova nabakibagamba luli eri nembaga nti mwegendeze vidiyo ezimu ze tulaba nti oli ayinza okumaliriza nga ayogera naye nga marketinga nsigo. Amaketinga nsigo. So nagenza okumaliriza konzi wamma bino eno byakukyamuukiriza. Byakukyamuukiriza bukyamuukiriza muntu oli abe akwate ssente anti aligenda limaki alime watermelon kuba yambalidde teka milioni 2 n'ofune milioni 15 mu eka emu. So we nagenza okulaba nga alina ensigo gye bamaketinga era nga bw'oba ozze oba tugeze oba mwini box zaabwe bakumaliriza bakugambye nti limeeyo ensigo. So nze sina kampuni gye marketingira nsigo zaabwe era sijja kugamba naye so kyenyinza okugamba nti ensigo gye tusimbye y'emu ku nsigo ze tulimisizaako abalimi baffe ne baba nga bazifunyeemu mu mbeera efaana. Tuli kulambuza nno bulime mwonna mwolaba tumaze okusimba meloni zaffe
lwakuba video togirabye nga tusimba naye mu kutema ndowooza nkulaze. Ffe nga ffene nnimye otemye futi 3 ku 3. Projekiti eno ya Madamu Saala Kyomuhendo yagituwa mu mbeera efaananako bw'etyo. So omulimu gutambudde, tusaba Katonda twongera kire batwongera nkuba mu mbeera efaananako bw'etyo. Eyo y'ennimiro. Ekyala kye njagala okutegeeza wali okubanga otulaba ng'otugoberera kwe kumanya ky'oyagala. Ono Madamu Saala ono oba Kyomuhendo yatusapulayizinga nnyo. Ono obulime nga nti eka emu n'ekitundu litambula nno gye twatandikidde gy'olaba. Operation kugoba bwavu. Ono ali mweru wa ggwanga atali mu Uganda. Gwe okyalinda ssente ozisindikire abantu bazirye, osindikire ab'eŋŋanda bazirye, osindikire emikwano bazirye, tujja kutunuulira bwe tuli. So nga bw'oli okuba nga olaba ku muwogo kuno kwetandikidde, muwogo oyo gw'oli okulaba kwetandikidde ennimiro eno. Oli kubanga ogiraba ennimiro eno kwetandikidde, ozo oli kugiraba bulungi, eka emu kitundu. Tumaze okusimba. Wakisaagadde kukusomesa oba kukumenyeramenyera nti nenkulazeeko lwaki mba njagadde ensigo zaffe zino zimale okuvaayo, awo nno ndyoke nkumenyeremenyere mu menyeramenyere ey'enjawulo mu mbeera efaananako bwetyo. Eka emu kitundu nabwo obulime bwabwe. So tukkiriza Katonda oyo omulamu atalya nguzi nti mu bbanga ttono nnyo muline vidiyo ya watermelon ndoza mu wiikisi nga 3 okuva kati. Wiikisi 3 oba mu mwezi gumu, wiikisi 4 bwa watermelon. Mbadde nkulaga obulime vidiyo eno. Omuntu ali bweru n'atwesiga nga tatulabangako, gweoyagala ziwa bw'omanyi anti mulina enjogera egamba nti bw'olabyeko yabeera ki omwana. Sijja kubeera nisanguza abantu abatwese tusindikira ssente, naye projekiti bwe biba bikoleddwa ebimu mbalaga ebimu sijja mu kamera, oba oli kubanga okitegeera, ebimu tetujja mu kamera. Kakati ng'okyalowooza nti nno olina ssente ozitereke namu nga banka mutuukayo nga bazitemye, wandibadde ojja ssente ku banka n'ozizannyisa. Omuntu waba yakulya ssente kitegeeza nti nno abantu baffere wabanga oba mikwano yegyali akozesa ku baganda bwe. Kyemanyi bonna si babi. Wabanga mulina amataka mugaguze mugaleseeyo, omuntu n'agenda ng'agenze okukola naye gaga nti njagala ngula ettaka sanafuna ettaka, si kibi. Naye ettaka eryo olifunye osobola olikuwakane n'oddanga ettaka olikulaakulanya. Waliwo madamu omu alina ettaka nze njagala libeereko ebitooke, libeereko emmwanyi, libeereko emmwanyi, oli kitegeera. Oyo yatuwa projekiti by the way, y'omu ku bakira nti abasinze otuwa projekiti ennyingi. Kakati olinda omale kudda olyoka okola ebintu bino, naye nga kisoboka okukola ebintu ebyo naye banga bisobola okuwa ssente wadde toli mu Uganda. Oli kubanga okitegeera. Bw'obanga ffe totwesiga, weesigeyo abalala kubanga abalala gye bali. Yes. Naye ekyenjawulo nti nno ffe ssente y'omuntu tugiteekamu ekitiibwa oba tugigaluwinga tugisaamu ekitiibwa ekyenjawulo. Lwaki? Kubanga muntu ssente ye mutulyanira. Ekirala nkigamba nnyo akira nti ne oba ompadde ssente, seegaana ssente za muntu zampadde. Oli kitegeera. Era tebakulyanga ebinusu nti batubaasa okwegaana ssente.
ono Madam Sala yampa sente ne nga tugenze booking abaire na bikuta ne mala no booking ebikuta ebyakalimbo enkoko agasimba kasooli tibugenda kyegegwa nensasula ne bwe yangamba nti nkyusiza sente ziri eri ze zaasala ne mugale kazidde ku bijimusa ebya watermelon oli kubanga okitegeera wadde project ade ya kasooli tukyuza tuze ku watermelon eroji wadde so sisobola kugamba ate kakati ate nali no ebyo tebikola ebyo tebisobola kubanga bikola kinga bikola mu mbeera ezifaananako bwese. Omukulu gwa Farm Business Uganda logo yasookera mutwe gwa ntebo subscribing and liking and sharing link oba otegeeza ku balimi abalala eno gye twatandikidde gy'olaba kati eri gye tugenda eri gye nkulaze gye tandi eri gye mbadde nnyimiriddeyo kati ate eno gye lukoma miro nnene so sya Mukama atuwe ekisa ekemu n'ekitundu eya watermelon Madam Sala ayinza n'okuva ku musala gw'ayinza otuwa n'agamba nti Farm Business n'ekimu ekyekumi kiikyo ngolese ng'aggyeko kiri ekya Mukama oba ekya Katonda n'agamba n'ekimu ekyekumi kiikyo mwankolera bulungi so ebyo byetunoonya ndeero kigamba abalala abajja mu inbox ne bagamba nti nze bwe tuba tukola tunoonya mikwano si ssente omuntu newomusaba miliyoni 3 n'ozimusaba ojja zirya azikuwe ate era bw'anaaba aziridde bonaaba oziridde era ajja tegeera nti miliyoni zange 3 tezirina kye zikoze oli kubanga okitegeera miliyoni zange 3 tezirina kye zikoze eki tezirina kye zikoze kakati oluusi amazima n'obuntu bulamu biba birungi nti bw'okola amazima omuntu oyo yadda kati singa Mukama ayamba projekiti eno nekwatoloza omukyalo ono aba asobola okubanga atwerabira tekisoboka oli kubanga okitegeera era abantu abamu bamanyi nti nze ndi musajja mukambwe ennyo kukiyitibwa ssente newompereza emitwalo 2 nkuwa screenshot nega nti zituuse nze asooka n'okugamba gw'osinzireyo n'ogamba abantu nti sindika kwene enamba naye baba tebanaga nti lumaze nga nze nakugambye dda nti sente zo zatuuse dda ku ssimu oba ku akawunti so bwe bulamu bwentambuza ndowooza n'abalala muyigire ku ffe tume kujja mu kamera kukyamukiriza bantu kukyamusa kyamukiriza omuntu eno erimiro gye tuli okutambulamu ya watermelon tumaze omusimba mbage nti mu manje vidiyo ngenda kusomesa watermelon eno engeri gy'ogisimbamu tekitegeera gy'otandikamu efuna etya ku nnimiro eno wano badde nkulaga obulime bwaffe nga we butambudde mu mbeera efaananako bwetyo tunyuse kati mbadde ndi n'abakozi baffe nga mbagamba wano walina okuggwa lwaki kubanga bwe tuba tusazeewo okukola ekintu tukikola n'omutima gumu so si kubeera awo fe tuli bapakasi ba ku kyalo wowo okupakasa n'apakasaako egindi n'apakasaako egindi nomala muyita bwisi owaaye nga tojja wange oli kitegeera nedda ffe si bwetyo tukola ki ffe si bwetyo bwe tuli gwenda omulabi waffe omulungi nnimiro nnene era tuli kutambula nga bw'oli okubanga ogiraba nyagadde kulagako ebikirizibwa okulaga mu kamera njabalaga bitakirizibwa basibalaga naye wano mbalaze mu mbeera efa naye kwagala Farm Business Uganda mwebale kutugoberera mwebale kutufula namba 1 tulina abagobereza 3,000 mu abantu aba 3,000 tebajja buzi kwesula era abantu bamu bambuuza bwe mbeera ku radio oba nembeera ku mikutu emirala bwe mbadde ku radio program nga manyi tutintera okubeeramu n'oyita abalimi banno ne mutwa nawo mu program naye bwe ntuwa mu program nzekka abantu bamanje ne bagamba tuddire mu program gidde muba nga balaga waliwo ekyenjawulo so kye mbadde ngezaako okugamba
nti abantu babuza naye abantu abo bonna agobero bava kubanga naffe omuntu asubscribinga ku channel yaba akulabye tu abanyumiddwa content oyo aba afunyeemu kiba nti osanga videos nyingi oba mu YouTube nga zirabiddwa abantu bangi naye nga abantu mitwalo 2 ebalabye naye nga basubscribe tekuli olikitegeera naamu naalwana ateekeko ebicupuli mbu balabe channel nno ebyo fesi betukola omuntu akulaba ya subscribinga olikitegeera bwe ruba nga tulina abantu 3,000 mu bbanga lya mwaka gumu kitegeeza omuntu oyo aba alabye n'asiima omulimu ogwo gw'oba mukoze n'asanyuka n'agamba nti kituufu abantu bano balungi bantu bangi abasharinze ziringi nga tubaga oli olabyeko kati waliwo ayinza ogamba nti obeereyo n'ogamba nti musubscribinge ozaala teboogera mulayikinga oba musharinga ala tebabyogera naye lwaki kubanga oli omuganda nti sharinga nalaba kyasharinga nga kishayaringikika endowooza lwe lugano lutuufu omuntu omuganda sharinga n'amaliriza nga asharinze kubanga ky'omugamba sharinga ozameka bagamba nti sharinga natasharinga kino nakyo nga nsharinga muki olikitegeera ate nabaga nti fa business gaffe tuli bannabyabufuzi tojalaba vidiyo kuno yaki ffe tuteekako waka waffe bye tukola bye tukolera abantu bye tuteeka kuno embwa ezirwanye byobufuzi no si tusobola biteekako so nja kwebaza abantu mwenna okuva ku day 1 we twasuulira vidiyo yasooka ku YouTube ojagendayo olabe vidiyo zaffe zize nga zigobera twatandika ne Mr. Godfrey Lubaale Farm Business Uganda kubanga omulimu gwaffe okutumbula abalimi omuntu aleeta kumanyi n'akumanya tulikitegeera nti naawe gy'oli Mr. Lubaale yali eyo naye ng'abantu tebamumanyi nga gyali naye nga tebakola ki kyova olaba y'omu ku be twasookerako tugaana edda jangu tusooke tubeeko engeri gye otegeezaako abalimi wakufuuka oti ekyo wakola oti ofuuka ekyo ky'oli olikitegeera bantu bangi betuwadde amagezi bemugenda olaba bemutagenda kulaba naye nga lwaki abakiirizaamu oli kubanga okitegeera so twagala okubeebaza twagala okubasiima eyo nnimiro yonna nga bw'ogiraba era awo Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola gw'omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoka ofuna amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough gw'omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe amapaapaali obutunda n'ebirala bingi gw'omulimi wa vanira naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba gw'omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka ebirime omulimu ogwo soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004 osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.